bulijjo abalala we balemeddwa osobola okuyitawo oba toli wa bulijjo. Ekikwate kye bakwata nti bwebiti bwe biba, bwebiti bwe biribeera, bwekiti bwe kirina okuba, osobola okukikyusa ne kitabeera bwekityo. Abalala we baagwa osobola okuyitawo. Eby'omutawaana ennyo ebikangabwa ebikyasinze bisobola okukulekawo. You can survive. Si nsonga oba waliwo eyaguddewo. Si nsonga waliwo gwe kyalemye, osobola okuyitawo. Acts chapter 28 from verse 1 to verse 6 or to verse 10. Obwo bubaka wa bannayuganda baweddemu essuubi. Bangi babadde baweddemu essuubi nga babuuza naye ffe tugenda kukola tutya? Tunaamalako? Nga bangi balaba ebigenda mu maaso, balaba batandise okwegulumiza beeyita ab'obuyinza. Balaba beeyita ab'amaanyi, balowooza nti be bannannyini nsi. Balowooza nti Uganda essuubi ligiwedde, tewali kyakuzzaako. Obubaka obwo bukulage nti okyasobola, okyalina amaanyi, okyasobola okusituka n'omiggo omulabe. Mukama Katonda tannatwerabira. Bannayuganda tulabye okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe tuzze nga tuyitamu, naye nga Mukama Katonda atuwanguza. Bw'aba nga atuwanguzza abalabe be tuyiseemu ebbanga lyonna emyaka 40, ate olwaleero lwe lunaamulemerera? Kitegeeza nno nti bannayuganda tulina kusigala ku mulamwa. Tulina kukola buli omu ky'oteekeddwa okukola. Tuve mu mboozi tuteeke mu bikolwa. Tulabe nti tuggukaawo buli omu walwanirira. Buli munnayuganda kyalwanirira kwe kulaba ku Uganda empya. Uganda empya okugituukamu, buli omu olina okwenyigiramu, si kukirekera muntu omu. N'olw'ensonga eyo bannayuganda tusituke ng'obudde bukyali, tukole ekyo kye tulina okukola kitutuuse mu Uganda empya. Tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, tomwerabira oyo, kuba yatuusaako pulogulaamu zino. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omusanga ku nnamba 0703 31 39 25. Bw'omukubirako mubuulire ensonga yo gy'oyagala akuyambemu, ebibyo bijja kuba biteredde. Ab'enkyukakyuka nammwe abaagala okukola ebintu nammwe mukozese abaffe ab'enkyukakyuka. Mukama abatuwera omukisa nga muwa abaana baffe emirimu. Now, waliwo ebintu bingi nnyo nga programu yaffe bwetambula. Waliwo akantu ke mbateereddeyo nga Tshisekedi alayira okufaafagana ne Rwanda. Agambye agenda kugogola ekitundu ekyo okukijja Congo mpaka akikube ku Kenya. Agambye akimanye emabega wa Congo waliyo abeeyita abanene, naye nabo tabatidde. Agenda kukijja Congo akwate ebbendo bendera alitwala alikube ku Kenya lyonna alitereeze. Ababadde nange emyaka 2 okuva emabega ndowooza temwekanga. Yabyogedde mu Lufaransa, naye tugezezzaako okusamalayizinga ne tubibateerayo nga tubivuunudde. Then abamanyi Olufaransa oba ng'omanyi omuntu alina Olufaransa, genda ku peegi yange ojeyo Tshisekedi omuweereza omuntu akubuulira ebibaddemu, nange ngezezzaako okukusamalayizingira. Eyo nga nvuddeyo sijja bigendamu bingi nnyo. Kambireke tujja bigendamu essaawa awo maaso nga naye ekikulu mu abaludde nange temusobola kwekangamu ebyo. Era bwe weekanga oba ogenda sigala mu kiraasi, kubanga tuludde nga tubagamba kati ssaawa yakulabako okuwulira kuwedde. Now,
olunaku lwajjo nazze oba ennaku ezo zonna mbadde njogera ku kintu kye nasooka okuleeta mu security alert ekyennyama. Nammwe mulabye ennyama etandise okubula. Ennyama bw'etandise okubula najja mbibabuulira jjo nazzeemu ne mbakakasa ekintu ekyo nga mbibalaga. Nenfuna amasimu okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abantu abali mu kitundu ky'e Luweero after Kasana waliyo stage gye bayita stage ya Naalongo. Mu bitundu awo tewaliiwo ebiyumba by'enkoko, ng'enkoko ezo byuma bye bikolamu okusinga bya byuma. Abantu abakolamu tebakukkiriza na kulinnya mu nkoko. Enkoko ziri mu mitwalo. Genda e Luweero ku stage ya Naalongo obuuze wa wali ekiyumba ky'omuyindi eky'enkoko. Bayina enkoko ziringa emitwalo 10+. Kati bwe nayogedde eggulo waliwo omuntu ow'eruweere yalabye n'agamba omwana ono kino ekintu bulijjo si kyayogera. Genda ku stage we bayita ku stage ya Naalongo obabuuza ebiyumba by'enkoko we biri. Ate si kyekyo kyokka ebiyumba bingi. Baggala ne ku nnusu kasanvu oli enkoko awo ku kiyumba ekyo. Naye bagenda tandika ozisala nga badistributinga ne mu byalo nga waliyo omuntu w'osobola okujja akakoko ak' 50,000. Kati tetwogera bintu nga tetumaze kubikakasa. Bwe tuba tuleese ekintu wabaawo ensonga. Ekyo nakyo nkikomezzaawo. Nkugambye bwe tugeza ne tusumagira Museveni tutwala 2026 tagenda kwabukana na 2021. Agenda soka genda mu parliament aleete etteeka lya social distance teri kukuŋŋaana ate mugende mu kalulu ate ababbe. Nga issue eva ku nkoko nga buli muntu mulwadde buli mu nnyumba mulimu ekifuba buli mu nnyumba. Ekyo kigenda bbeerawo senga mu mutuusa 2026. Naye Mukama yeebazibwe era tetujja tuukayo. Era ebyo ebiyumba by'enkoko bitandise okukola ebigimusa. Naawe wa Naalongo awo bakolawo ebigimusa ebiva mu waste products z'enkoko ne babibawa ne mubitwala ne mubiyiwa mu ttaka lyammwe. Mumanyi ekiri mu bigimusa ebyo bye mukozesa okugula ku biyumba ebyo ne mubiyiwa mu ttaka lyammwe. Gwe wenna eyali aguzaawo ebigimusa ettaka lye wagimusa ligimuka. Mumanyiyo ekintu ekyonoona ettaka nga kalimbwe w'enkoko. Kalimbwe w'enkoko aleeta olunnyo. Ekyo badde okimanyi. Kati ate ng'ovudde ku ekyo naturally bw'oyiwawo bw'oti olulimo olusooka lusobola okugimuka. Naye ennima eziddako kalimbwe w'enkoko aleeta olunnyo mu ttaka. Kati ate bano bakikoze bakigenderedde bagenda obiprocesinga bulungi okutuuka ku final stage nga babatereddemu ekintu ekisinga ku ekyo. Buli weogenda okuyiwamu ebigimusa eryo mu ttaka lyo owedde. Emmwanyi zijja kulibwa akawuka, by'otaddemu tebijja kubala, ate nga wateekamu mu linnya lya kugimusa. Mmwe muyambyeko Abanyarwanda obbattira ettaka lyammwe. Tebinnaba kutaba bulungi ssebo. Nkugambye kati bakyagezesa bugezesa. Bagenda bawa enkoko nga buli maka muteekwa kulya nkoko. Enkoko ze zigenda okudda mu kifo ky'ennyama. Balunda olulunda nga mu myezi nga jijo okutuuka wali ku byakalulu. Nga mwaka 2025 nno. Awo nga gwekerera bw'ati awo mu Gw'omusanvu. Balyoke babawe enkoko nga Uganda yonna. Mugenda kulwala ekirwadde ekifaanana COVID.
mugende mu social distance, tewali kukuŋŋaana ate nga biseera bya campaign, tewali kukuŋŋaana okukwatako bakusibira mu tteeka. Mbuuza naye bannayuganda tulina amagezi. Waliwo edduuka ne kampani eyitibwa Delight esangibwa kwa Aponye Building oba Aponye Mall oba Aponye Building, Aponye Mall, Aponye what, etunda amasigiri agayitibwa ani Ekowa. Bwe baba bakuguza esigiri eno mbu etereza obutonde bw'ensi, ekekkereza amanda, ekola ki. Naye bwe baba banakuguza esigiri eno oba wanini namba n'obabuulira kapasite yo ey'ebyenfuna, oba olina ettaka, olina abaana bameka, ani next of kin. Ebintu ebyo bikwataganira wa n'okugula esigiri. Zezo eco stove bikwataganira wa n'okugula esigiri, okuba wanini namba n'okuba bulya next of kin wo. Era ne mubigula mumanyi ekiri emabega waakyo. Ebyo byonna ng'ogula sigiri, nkugambye genda y'obabuuze. Genda ku Eco, simanyi ku Delight, obagamba oyagala esigiri. Bajja kusaba nini namba, bakubuuza abaana b'olina, oba oli mufumbo, oba oli biki, okola mulimu ki, oyina ettaka, oyina ekyapa. Ebyo byonna byakugula sigiri. Kasooke nkomeko awo. Now, waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda okujja okuva mu bayimbi okulumba His Excellency Kyagulanyi. Ebiri emabega waabyo Museveni Eddie Kenzo bafuba okulaba nga baddivertinga social media. Tukyali ku kya gravity omutujju. Waliwo ebirala bingi ebifaanana ebya gravity ebigenda okuvaayo. Batuulira ekintu kya documentary obutatambula bannayuganda baleme kugimanya. Batuulira ekintu kya Oscar Awards, His Excellency kugambiremu okutambula mu ggwanga Uganda. Era olaba bye byabaddeko documentary, kwabaddeko Oscar Awards, biki immediately ezike ne lijja nga lisaba ebyalyo. Internet nekyuka. Baali balowooza nti international awards zijja kubaza Kenzo yekka. Era Kenzo afuba nnyo okulaba nga ery'eggulire terisaasaana mu matu g'Abannayuganda. Era waliwo n'ebirala bingi bye bapanga abayimbi okwefuula abali mu kulumba His Excellency. Tebaagala ggulire leero lunaku wulikika nti waliyo international award gyalimu. Tebaagala kumanya bukulu bantu, omuntu wa wansi tamanyi obukulu bwa documentary. So ebintu bwe bityo tuyiga okubiyigino walinga. Mukitegedde? Kenzo awulira ennogo kuba ye yali amanyi mbu ye yajjanga okufuluma eggwanga aleeteyo bu award ate omusiyazi. So awo we wali issue. Bingi bigenda kujja abayimbi bateesa enkya n'eggulo okulaba nga batu Museveni abasaba bamuyambe batuulire ensonga ezo. His Excellency aleme, omuntu wa wansi aleme kumanya wa His Excellency watuuse internationally. Kyovula banga baleetayo ebyekisiru omuntu n'agwa eddalu ng'ate mulamu.
bye bakola babimanyi naye Museveni bali mu kutaasa Museveni. So ffe bajjayanti ba social media abenkyukakyuka eyo ye batogundi yafe awo wo twabawangula. So tufune engeri gye tusobola okumanya ddi lwe tugira mu kintu ddi lwe tukiginowalinga. Abantu abamu tusobola okuba kubanga tubayiginowalinze. Aba NRM batandise olukwe olw'okutukiza omusango n'ekibooziboozi kya Honorable Segirinya nga bagamba nti Honorable Segirinya teyasoma. Waliwo omwami ayambala ebintu bya yero avuga pikipiki bamuyita Serunkuma, mwami musiraamu abeka wempo bamumumanyi ayambala nnyo ebintu bya yero byokka enkofiira biki biba bya yero. Yagenze ku ssomero bayitani bimbasi biki Honorable Segirinya gye yasomera. N'akola ki? Ng'asaba bamuyambe ng'aleesa amawulire ago essomero lyetabe mu kwegaana Honorable Segirinya nti teyasomera awo. Omwami bamuyita Serunkuma, mwami musiraamu wa NRM. Abamumanyi mujja kunnyambako okumpa erinnya ly'eddala. So ali mu kukuta ne headmaster wa simanyi Pimbasi okugamba nti Honorable Segirinya teyasoma. Baagala kulonda kifo ekyo kuba ndowooza balaba nga alemye okufa. Bamanyi omwezi guno afa. Baali bagamba tajja sukka mwaka guwedde n'agusukka. Kati bagamba omwezi guno ate bwe bataddeyo omusango baagala ogutukiza Pimbasi simanyi ewandiike kakase nti yo temumanyi. Omwami bamuyita Serunkuma, mwami musiraamu. Nekyo nkimaze. Now akabano John nayogedde ku kabano mu bintu bye twabadde twogerako we twayogedde ku bikajjo ne ku nte. Naye ekyo kyekifaananyi kinene nnyo oba oli awo abantu ba wansi kye tutasobola kumanya kubanga bateekamu technicalities ne bakulaga nti bagoberera gavumenti egezaako kuregulatinga. Kati omuntu ayinza okugamba kintu kyate ekitaregulatingibwa gavumenti ebeera egezaako okuteekawo mbeera. Njagala mutegeere nti akabano kaatuula ne bateesa ne bagamba bwe bati bo ekisooka banafu ate basiru. Abanyarwanda banafu, Abanyarwanda basiru tebalina magezi. Naddala abatuusi banafu nnyo luyongoyongo bona. Naye bateesa nti bateekewo enkola nga ffe tubakolera. Bateekewo enkola nga ffe tubakolera, ffe tuyiwawo omubiri bo ne bakungula. Nga bwe twakisoma mu kitabo kya Judges nti Abayisirayiri baalinga bakola nga Abamidiyani n'Abafirisuuti nga bajja bakungula. Kati olwedde bakiteekawo nina ekintu kyenzijukidde naye nakyogera wano kigenda kufuuka. Waliwo ebifo 5 eby'abaana nga bali bubi nnyo abaana 5 nga muli bubi nnyo nga abazadde abaana bo nga bambi tebalina mwasirizi. Abaana 5 mama wa Busoga ow'e London alina basaliza abaana 5. Only 5 children, peoples, yes, mu Luzungu babayita peoples.
kyokka bambi nga letuvudde mbyokusaaga abaana bataano abali obubi maama we London alinayo basala asigazaawo 5 ezisinga bazitutte 5 abaana bagende ku ssomero basome bovano inbox mi nkuwe enamba woyita otwala abaana bambi bwe nakugamba nti ebifo biweddewo bijja kuba biweddewo sinze empeerera naye abaana 5 bokka be basigaddewo babawadde platform eno eya ASPRC Muwire Bible and Politics mukama abawo omukisa only 5 nawe mama tukwebaza webale nnyo okulowooza ku baana b'eggwanga now Abanyarwanda bateekawo enkola nga ffe tukola bo ne bakungula nga bwe kyali mu Bayibuli ku mulembe guli nti nga Isirayiri erima oba neerunda bo ne batwala kati bwe tubyogera wali n'owulira nti n'omuntu olina okuba ne pamiti okutunda ebikajjo oyinza okukitunuulira nga gavumenti eri entuufu okuregulatinga nga totunudde mabega waakyo kulaba bubbi bukirimu now njagala nkuzeeko emabega otegeera akabano kano kiki kye kakola okuviira ddala ku mulimu 0 okutuuka waggulu okimanyi nti ebigaali by'omu Kampala ebigaali biwirubbala eby'omu Owino oba eby'omu paaka okimanyi tosobola kukwata ssente n'obajjisa ekigaali ekikyo bw'oba olowooza nti nkulimba kwata ssente obajjise ekigaali oyingire ekibuga bw'onookiza nve ku intaneti waliwo omuntu nannyini byo ng'alina mu woofiisi nno ye yabibajja gwe nojja n'omusindikira ekigaali n'omuwa ssente akawungeezi buli lunaku alina zaabajjamu okimanyi tosobola kubajjisa kigaali oyo omu ngambye eby'omu paaka ebyo ebisindika ebintu okimanyi tosobola kubajjisa kigaali tosobola kufuna kapito n'ogamba kambajjise ekigaali ntekeko ennaanansi nyimirire ku kisekka wali ewa kisekka nsaleesale ennaanansi mpe abantu okimanyi nti ogwo mulimu mulamba gwa muntu tosobola kupanga kigaali n'okiteekako n'oteekako otameroni nti otambula osaliresalire abantu okimanyi nti ogwo omulimu gwa mubano ye nannyini gwo era wobiteera ku kkubo bweppa bwe baba bw'oba toli mu bo kesese ekutwala gw'otunda obulwadde gw'otunda kolera gw'otunda ebitatukaganye na mulembe gwaddugala gw'otunda biki ne bakutwala n'ekigaali kyo kabano nze nabagamba ebintu byenjogera ebyange si bye byenkomeredde gwe kwata ssente oteekewo ekigaali onkubire nti wire wannimbye olwaleero nkitaddewo n'entunda n'enkomawo nve ku intaneti abo bonna be mulaba abasusa ebikajjo ku kkubo era ne kesisi ebeera ekimanyi era bw'omukwatako akubira omugagga wali olabyeko abo ab'ebigaali nga badduka mbuno kesisi yiyo wali omulabyeko ng'adduka era olumukwata ng'akuba essimu nga oyo mu mute era baba bamanyi pointi bweti waliwo gundi pointi bweti waliwo gundi pointi bweti waliwo gundi ate baba tebakoma ku ekyo kyokka baba tebatunda butunzi bikajjo baba balina n'ekirala ekisingako awo nkugambye katutandikire ku mulimu 0 tugende nga twambuka tuddeyo waggulu otegeere olowooza ate nga abo ab'ekigaali okimanyi nti ow'ekigaali ky'omu tawuni ayinza okukola ssente ezisinga ez'owa bodaboda okimanyi nti ow'ekigaali oyo asobola okunnyuka n'emitwalo 6 olunaku oba 7 ne 10 yeetaaga ekintu eki kikomando takanika tanywa mafuta amaanyi ge ye kasita kuta kiwedde
Owa bodaboda oba oweze emitwalo 4 n'onywako 2 n'osigaza 2 yeze yatandise nazo zaayina naye kiriko abakulu abali waggu abakiregulatinga nga yenna nnyini w'ekyo gw'osindike okutuka omugongo yakungule. Nkugambye tosobola kuteeka kigaali mu Kampala. Bw'oba owakana kibajja okiteekemu onkubiri. Bwe kiwera ennaku 2 nkubira nve ku intaneti. Eyo levo y'omulimu gumungi maze. Pharmacy mu Kampala oba mu Uganda. Omanyi ani nannyini wa pharmacy ezo ekiri waggulu ng'onookola pharmacy omanyi w'olina okwekwata. Balina kuba Banyarwanda. Bagabana nguudo mu Kampala, bagabana nguudo. Ayinza okukyusa abakozi n'ateekamu ab'enjawulo bw'oti n'olabamu nagundi nti bw'aba yakutte Salama Road ku Salama Road gwe bw'oba olina ssente tandikawo ne bw'oba olina ebisaanyizo byonna nga wasomera Harvard medicine ng'olina ebikwogerako byonna bakulemesa pharmacy. Bate ko gikulemesa bw'obisubula n'obiteekawo simanyi olina ebiwandiiko nga bo basirika. Wakiri bakutega omuntu n'akusuubuza eddagala lya gavumenti indirectly n'amala oddikusuubuza ne bajja ne bakukwata ne bakuggalawo. Oli bw'aba yakwata omu akwata Salama Road nga waava ne waakoma pharmacy zonna eziriwo zizi gwe bw'ojja n'omutegamu amakinga sure nti akusuula akulemesa pharmacy. Bagenda okujja okukwata nga yeewuwe waggale. Bagenda okujja nga yalina ng'ebiwandiiko by'alina by'olina gwe ne bakukwatira mu kantu bwe kati nti basanzeemu panado za Government of Uganda. Ate nga naye wali azirina. Basanzeemu kotamu. Ako ke bayita akabano. Mu kitundu oli akwata agenda nasasula kuba bo bakwata ekitundu ne Uganda ne bagikutula yonna bagibalira wano. Kati oyo buli gwe bawadde ekitundu nti ye wa pharmacy oyo abeera mbega mu basawo abakolamu mu gundi ye oba ka kiriniki babeera bambega abeera we munnaye nga golowooza omusawo alina emirembe esimanyi omusawo omulungi n'akukeneka bulungi kunaani atunda ettaka bannange kale nsobola ogaziya eddwaliro ntuteekawo eri abaana ne yeefuula akujjanjaba ne bamanya ani alina ettaka eddene ku kitundu ne bakwekozesaako omukwano ne bakuwa obupanado ne bakola biki n'obeera mukwano gwe akukuba sindaano omulundi ogwo toddangu nga bamaze okwetoloola bulungi bwe bati akuba sindaano egi toddangulu akabano